Basa ensonga za alien skin ne mwana mulezi gwe bayita champion GUDO zikyagenda maaso. Abazadde ba champion GUDO bagala kubatenga omwana ono bamutwala okusoma. Byatandikira ku Minister Peace Mutuzo yavaayo n'agamba nti omwana ono ayagaladde ku ssomero. Kati n'ensonga ne zitambula mpola mpola bannamawulire ne banoonya ku bazadde ba champion GUDO era abazadde ba champion GUDO beesitudde ne bagenda ku ssomero gye baawa omwana bursary. Wadde bagenzeyo ng'omwana tebamuyina ne batuuka mu mawulire ne boogera ensonga zaabwe. Kati olunaku olwajjo omukulu gwe bayita alien skin yabadde ku TikTok live yabadde bakoze broadcast yaabwe eya live ku TikTok ng'ayogera ku nsonga okusoomozebwa kwasanze mu nsonga zo ze bamuyingizaamu eza champion GUDO ne mwana mulenzi gwe bayita MC Kats. MC Kats baavuddewo bubi nnyo olunaku lwajjo ekiro ku mutimbagano kubanga omukulu MC Kats ayagala kwefuula bulooka ku mulimo guno ogwa champion GUDO kumutwala Kampala University. Kati alien skin kyekisinga okumulaga nti kimunafuya. Agamba ayagala bo batuuke bamutuukirire ku Fangoni Forest bamubuulire kikyayagala ne lwaki babiyisa ku TV babiyisa ku mitimbagano mbw ate bamuwadde bursary. Yeebuuza MC Kats musomesa oba. Kati emboozi yabadde bweti beetutte nnyo nno alien skin ne MC Kats. MC Kats agamba omwana bamuwa bursary agende asome lwaki tomukkiriza agende. Alien skin abagamba basudiru akinani bajje ku Fangoni Forest bamubuulire bursary zigenda kuba zitya. Kitegedde olutalo lwabadde bweru tisoko owulire tutambule. Nawe zema mwamundetera nawe mwakumanyira kugwe ku sente zange. Togenda kuvuma bantu ffe tuli bantu bakulu ate twakuzibwa. Bwekati soli fala nnyo oli fala olina kidongo. Tulinde tulabe. Ate kati byange byakulinda kulaba gwe. Byokoze gwasose ku nsi. Tulinde tulabe Kats yasazeewo. Tuwavuddeko champion GUDO mwana yaluma. Kati tosobola omuli wane n'ekiruddu. Omugule minister mu mugambe tene kuba etwala abalwadde ambulance zidiringa mu kubo. Twamba GUDO sagala mu kitawanya gwanga. Omukwasa minister aya basi nkutegeezezza nti ekiro kyabadde kya ttabbu nnyo. Alien skin yabadde abula kaaba nga bamutwalako champion GUDO. Era mu busungu obw'amaanyi bagambye champion GUDO bamuze kawempe. Emboozi yabadde bweti gwe wulira ono muganda wa champion GUDO ng'alina MC Kats beetwala. Nze golaba ayogera nammwe nze yatandikawo GUDO. Yesebo. Buli kimu yali ati wange nga bwongo bwange. Kati wagenze ku makya olw'okuba oba bakuwa ssente simanyi. Naye wagenze ku makya n'onoonya muzeeyi gye yali yeekweka. Bankubira simu n'enkola kye baŋŋamba. Mwegana tuli happy nti wamuzizza gye yali yeekweka. Ekyo kituufu nakyo nkiwulidde wali. Kagambe kino ekintu wagambye ogenda leeta balooyabo. Leeta balooyabo tugende mu kkooti. Oba GUDO golaba yali ayambaddeko ku mpale ya muzeeyi nga muzeeyi ye yagigula. Basale mutuyambe mugiwe muto waffe asembayo mugiwe amakya. Omwami azze ng'agamba ye taata wammwe kituufu. Atuki accept nze muzeeyi waffe tetugenda mwegana mu kamera naye tubadde tetumanyi gyali. Akomyewo bukomi nazzemu mulabako namulabye mu mawulire. Gwe tenga mukulu waabwe. Namukubira essimu nga tagikwata kuba nze namwekanga ng'ali mu mawulire ne ngamba muzeeyi ate yakimye ki mu mawulire. Saawa zinalaga nti omwana amupaako. Mwali mwasemba ddi olaba taata wammwe? Twasemba olaba taata wayiseewo emyaka yaleka GUDO nga alina emyezi 4. Aya basi taata wa champion GUDO yabaleka wa myezi 4 bwawulidde bursary amanyi ndowooza kugirako akasente. MC Kats nga beetwala ku nsonga za champion GUDO. MC Kats yagamba omwana alina okusoma ayagale agaane. Nze Kats vice chancellor yankubira nga bampisa ku bintu by'abashiba ne sinde. Eno nejjanga by the way n'agamba mbu abantu bagambye ayagala nnyo amawulire agabira omwana oyo ki scholarship. Jjukira nze ennaku zaali ziyisenga 4-5 nga mbaawo ku Fangoni. Ne ngamba ebyo byangu alien ategeera just ayina ekibuli womuleetako ekibuli naye nze nja kukwata essimu nkole ki njogere naye. Ne twogera ne alien for long. We twalawukanira ne alien era we nava ku ssimu ne mukubira omusajja ne mugamba omusajja agambye mmwe mpozi nga mugendayo ne mukima ki omwana
nenziramu era nenjizewa alien nangamba tetujja kusobola bo bajje nenjizijayo ewooli nangamba ebintu bino tuba tubikola bibaamu amawulire bibaamu sidiiru nange tekijja kulabika corporately well wetusi tukogenda ki eri naye bwe babaagala basale any day anytime weeri ne tukomaawo leero mbadde mbesoroti ne bankubira ne baŋŋamba mpaka bannamawulire be bankubidde mutaata waani ali ku Victoria omusajja nankube nangamba saagala kuyingira mu ntalo zino jangu obeewo nga witness kubanga gwe ebyokuwabula kuvuma wabimanyiira naye nze balekerawo okunteeka muki mu ntalo ezo kitegedde ono MC Kats kati ekiruma alien skin iyo mulimo guno ayagala gubeewo naye nga temulimu bloka Kats akitegeera Kats yagezezaako okwetonda naye kibanda nga atabuse kati aliens ongenda okusaba nsonyiwe we nagenda obubi is the tata bode n'obutamanya mbu tata ali yasuulawo ki abaana omwana nze nagirabanga opportunity nenga kezi twatandikiddeawo kezi wenjagala n'omuntu ayamba naye mubi omuntu ate otayamba alien teri agambye mbu tuyamba ekizibu gwe obiteekamu obusungu obiteekamu igoyo n'obusungu sikolera Kampala parents nina n'abaana nange nalyagadde bakole ki basomereyo ompulira muganda wange mwana bufala buninyiridde nnyo mwana buneeno kitegeera wano teri fala teri gwoliisa bwekifala ate bwegane boogera awombese kudere mabala tene boogeranga ki gwe tano gwe Kats oli mafiya sebo tolowooza mbu n'oli mudongo nnyo ne kunzi oli ddaawa kiri gy'oli era wegeziwaza mbali eri abajega bano naye kunzi oli ddaawa nanti nze nasomako nze saasoma kubanga bw'osoma ennyo okunoonya magezi kati ate nze ndi mugezi kyova saagenda nnyo mu maaso okunoonya magezi ga mu butabo ekirungi kyoli mugezi nnyo aya basa ye mukulu we gwe bayita MC Kats ne alien skin yabadde abula kukaaba wano na alien skin ng'agezaako nga bimutabudde n'agamba champion GUDO oba bamuzeeyo kawempe ng'agamba mutwala akooye gamba swabakeredde ogasoka muziwaabo champion GUDO linda kumuzaye kawempe champion GUDO linda kumuzaye kawempe musajja atali kino kintu kubiri byonna yo GUDO talina buzibu wano GUDO mwana muto mayina GUDO talina buzibu wano katuwogera ku matiko ganjino ogenda kumuzaye kawempe tetuganye Kats kyakola tayagaliza GUDO kola we muulye mubelema abantu bagezigezi muso chikiza nange n'abaana ababaganda bange bamulanze banzaalo omuntu no bagana nti balina baana muso chikiza nti nange nina abaana obuzibu obulyo banini bagendere bagenze obe babazadde baba boli omwana kale bagenda nzole bamugamba nti nino basale ndowooza egiddeko n'akasente kitegedde kati abazaala champion GUDO bamanye nti basale girako n'akasente alien kyasaba agamba bamuwe ekitiibwa omwana bajje bamufune mu makubo amatuufu MC Kats tabanka omusomesa wa Kampala parents agamba bijjemu kamera yebiggwe zinegamba ntino sinagaanako kyampugenda ku Kampala ki naye mu kitiibwa yo Kampala point yanagenda ate ku TV kulabisa nti no champion GUDO alinga obubi yeetaaga obuyambi ennyo nga ataliko mwasirizi naye ogamba mu nsi yonna oba otunidde abaana beetaaga obuyambi erasookerwako oteekao champion GUDO nti nno mubali obubi yasookerwako ddala alien guno mukisa gwe buli oba aba n'omukisa gwe ku nsi omukisa gwe guvuddewa ku ssomero kubamulabye wamuteeka mu maaso ne bamulaba okimanyi wali abayimbi bangi nnyo naye nga tebasobola kuba hiti z'olina ozabu tebateekamu tebasula kusuubira naye aleero wetwayogera ku ssimu tojjukiramu twayogera ku kintu ky'emmotoka okujjaawo nemukima naye nkugamba obaagala baagala kubba mataala nenkugamba sindikayo okw'omuntu omwava Kampala parent ku fangoni ekyo alien ekyo twakingambako osindikayo omuntu omu waŋŋamba twava ku ssimu nagamba bajje bo basindika gwe kikwatako nange emansindika omuntu oyo nsindika gwe kikwata gwe neesiga akola ku nsonga eyo eyakutuukira ku TV abajje ewange bw'oba ogenda ku galaxy kitegedde ye mukulu oyo gwe bayita Kats ne alien skin baaba
bamuli bubi anje saga jamusigale mwenange sigale byange kyembale saga kugata bizi tugamba sigala bibyo naye bijjemu omwana teri ayagala kuba mulabe leyo operenzo kitegeera kino alien okitegera mwana bagenda okweretera abalabe ate kati abalabe bajja ddanga tunaba kubayita kati kati ndaba kati ate balaga n'okulaga nti bakoze eki ebyo bijjemu showbiz okuyitako eyo area yo eyo zooni y'omukisa gwo mwana ekyasaagala kimu jasula kuba n'abantu balowooza mbuno waliwo abantu abatalowooza nnyo abalowooza mbuno nze alien singa Kampala parents ekera ku makya n'esindika usa onamukkiriza mubeko kyemwogera kye nabagamba baneeno basindika oba kyakolanga ki ng'ava ku ssomero tava ku tv kati simusomesa kati gwenkuyo tesimulonga omwana afunye basale ng'ate guli naawe toli taata we gwamuzaala lwaki wali onkubira nze Kampala parents nze nakuba essimu deni taata we yeyaliza naye taata we abakujja naganja mwana wange ate gwe tomulabye leero tagenzeeyo ku university atazze wakufa ngoni ate kufa ngoni maama we